Bishop Jolo Kakembo okuva wano ku Mount Zion Church Gayaza. Katonda atukumidde wano okumala emyaka egiwera era tumwebaze. Katonda yayogera nange mu mwaka oguwedde nga guggwako. Twali awo ku Simon Valley Gardens we twakolera end of year Kingdom Harvest Crusade emaliriza ne crossover night. Ne wali wabula ennaku nga 3 nenfuna ebirowoozo nendowooza nti birowoozo era ng'omusumba omu bw'abuulidde awo nalowooza kuno nti birowoozo byange tukole okusaba nga kwa ssaawa 12 nanisito atandika 12 zennyini kuba bulijjo tutegeka overnight ne overnight netandika ssaawa 3 abantu ne batuuka 6 ate ssaawa 9 nga beebase ate ssaawa 10 ng'abantu bavuga. Kakati ate ne tugamba nti twasuze mu overnight mu kusaba kw'amaanyi nnyo. Kakati ne ngamba nenfulira ebirowoozo nti abantu tutandike 12 tusabe tusinze tutegereze tuwulire ekigambo tusabire abantu tutendereze paka 12 ez'okumakya. Kintu ekyo nali nkikozeeko mu bulamu bwange edda ennyo myaka nga gya 93 nasaba okuva ssaawa 12 ez'okumakya nga sisirisiza 12 ez'ekiro ez'akawungeezi paka ssaawa 9 ogw'ekiro nempowa negamba nja kiddamu nenkiddamu nga wayise wiikisi 2 nentana 12 ez'okumakya twali mu kkanisa awo Kaleero tudde kyaki kati paka 12 ez'okumakya. Kati Katonda n'akinzijukiza era obulamu bwange bwaziganya kikimu. Katonda yanteeka ku madaala ag'enjawulo. Kakati nenkigamba abaweereza ne bakikkiriza naye ate ekiseera kyatuuka mu mwezi gw'okubiri awo nengenda mu Amerika nembyerabira. Kati mba ndi mu Amerika eyo mwezi gw'okuna mukwano gwange ajja wano agenda okubuulira ekiro kyaleero Bishop George Paswali nampeereza message WhatsApp nagamba tulina okusaba nakulabye ogenda Albany New York osooka oyitire wano mugamba nze nja kuba ngenda lwa 6 ate mu okusaba kwogambye kutandika lwakuna kwa ssaawa 24 kwa ssaawa 24 nanisito ne mugamba sijja kujja n'olwekyo nagamba njagala ojja okirira Afirika tusaba ne mugamba tiketi yange olwedi nakigula nagamba eyo giveeko ngenda kuweereza tiketi endala mudakiika 45 bwe nakkiriza n'aweereza tiketi. Kati ku lunaku lw'okuna okwo mba ndi mu kisaawe ekya Western South Carolina omwoyo mutukuvu naŋŋamba nti nayogera naawe e Uganda ku Simon Valley Gardens nga tumuyingira omwaka ng'olwenaku 3 omwaka nti njagala otegeka okusaba okw'essaawa 7 nanisito nolowooza nti byali birowoozo kati nkutwala e New York okusaba kuno kw'essaawa 24 okubeeremu otegeere nti nze nali njogera naawe ekirala oddeyo e Uganda okutegeera. Awo amagezi gange negazuukuka netegeera nti Mukama byayogera nemmanya nti Beni alina n'ekigendererwa ekyenjawulo eriyo lwaki yalikola kino. Kakati bwe tubadde wano Apostle okuva e Nigeria agambye Apostle Daniel abuulidde n'agamba nti tuzuukuse tuddemu tuzigule enzizi ez'edda bajjajjaffe ze baali baasima Abafirisuuti ne bajja ne baziziika. Kakati n'okusaba kwa overnight bajjajjaffe kwe baatandika nako tetukutwambuza bulungi nga bo baakukola. Kale kati Katonda ekirala waliwo mysteries waliwo ebyama ebikusike kati Katonda agamba nti kino nakyo kibadde kyama neno nayo level. Kakati Mukama agitubikulidde okusaba kuno ojja kuwulira nga tekigenda kutandika okubeerawo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Kati mbadde wano netuwulira bano Bishop wa Nigeria Naivasha basatu waliwo omusumba yakutegeka olunaku mu Kenya essaawa za 2 era bwe kwaggwa ne wabeerawo explosion mu kibuga kyabwe Katonda n'abakyalira. Kale tukkiriza nti okusaba kuno si kusaba busaba naye nzikiriza nti waliwo ekyamaanyi kigenda okubeerawo. Kakati Uganda erimu emitawaana mingi. Aba South Africa edda ennyo emyaka giyiseewo bayingira mu kusamira bayingira mu kusiiba sitaani aweereza emizimu okuva mu Guyana
abakozesa ennyo bayingira mu kusiba kwa nnaku 40. Kakati ennaku 40 bwe zaggwako emizimu ne gigoloka ne giba mu nsi ya South Africa. Abasumba ne bagezaako okusiba naye nga basibayo mu 12 ssaawa 6 emizimu nga saddaaka gye bawaddeyo y'amaanyi bali abasamise. Kakati emizimu ne gituula ku bulamu mubiri gy'abasamize bali. Era olaba kati nti South Africa olw'eti y'okwonoona eri waggulu nnyo. South Africa omukazi agamba nti nze awasa omusajja oyo n'awasaba omusajja oyo n'atambula mu basajja basatu nga bonna bamukkiriza nti mukazi waabwe. That kind of evil. South Africa wano mu Africa be basooka okutongoza ndowooza ebisiya, be basookera ddala okubitongoza. Kati saddaaka gye bawayo ekizikiza ne mu Uganda wano ojja kwesaawa. Tulina edda nnyo Mukama yandaga myaka 15 egiyise, nalaba mu kirooto ng'abayimbi abo abali mu kibuga abo abasuubuzi ssaawa za 6 za kiro Mukama yatwala omwoyo gwange mu kibuga wakati nga balina ekinyonyi kye bazze nakyo. Kirabika buli ssaawa eyo 6 ogw'ekiro bakutuuka ku 9 balina ebifo mwe babeera, naye nga balina amaanyi ag'ekizikiza mangi nnyo nga bagafeeyingira ku nnyonyi nga bagabuutikiza ekibuga. Kati mu ggwanga lyaffe mulimu abantu bangi abawayo bisaddaaka ebibi eri Setaani n'asumula amaanyi amabi gye bali. Olaba kati obwonoonefu obusamize kati obuli mu Uganda abantu babututte ku ddaala nti kati babukubira ne kuluseedi ne bakyusa n'amannya g'abantu. Kyetaaga kati obulokole okuyingira mu maanyi ag'enjawulo ag'okusala agatali ga bulijjo agatabaddeewo okusobola okuwangula amaanyi g'ekizikiza. Yesu yagamba Peetero n'abayigirizwa be bayinza Mukama waffe Yesu mu Matayo essula ey'okumi-16 nti mulibawa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omuggulu, buli kye mulisiba ku nsi kyesumulula mu ggulu. Kati okusaba kyekisumuluzo, kyekimu ku bisumuluzo ebitazalira. It is a master key. Ate n'ekirala Pawulo awandiika mu Efeso essula ey'omukaaga ng'atubuulira ebyokulwanyisa eby'omuliro. Asembeyo nakiwanyisa ekyokusaba obutakoowanga, nti nga musabanga obutakoowanga. Naye mu Uganda tubadde tutandise okukoowa oba kubbi nga twakoowa. Buli ajja asabira kyamagero. Era okusaba kuno tekuli kusabira kyamagero kyokka oba muntu kukotolanga ye individual life. Tusabidde eggwanga, tusabidde ekibuga Kampala. Olunaku lwaleero nabadde nsaba nemmenya buli linnya lyemmanyi ery'ekyalo ery'etawuni disitulikiti Gombolola gyemmanyi mu Uganda, nembabikka mu musaayi gwa Yesu nga nkulembera abantu nga bakola kyekimu. Abakazi ba Katonda n'abasajja nga babadde wano bakubye buli mizimu egya buli ngeri non-stop okukkiriza Katonda. N'ekirala Yesu yali mu ddungu n'amala n'abayigirizwa be n'abantu ennaku 3. Bayibuli egamba oluvannyuma lw'ennaku 3 enjala abantu n'ebaluma, n'akola ekyama ekyali takolanga. N'addira omugaati 2 n'obwennyanja 5 n'aliisa abasajja 14 n'abakazi n'abaana b'otobala. Kitegeeza oluvannyuma lw'ennaku 3 obwengula bwali butadde eggulu lyasika mu kifo ekyo. Tukkiriza nti oluvannyuma lw'ennaku 3 zino essaawa 7 ez'okusaba eggulu ligenda kubikuka ku kibuga kyaffe, mu makanisa gaffe ng'abasumba abasabye n'abantu bonna abali connected mu kusaba kuno n'abataliwo kubanga tubasabira bonna mu linnya lya Mukama waffe. Tebagambe nti onafuyiza abantu obutakola non-stop. Kakati singa omuntu abadde agenda kuba nti nno agenda kulwala oba nga agenda kuba ku accident alemalire emyezi 9 nga bw'aba abadde wano mu kusaba ekyakikubye n'akiwangula, kitegeeza ennaku 3 alina ate ekyakubye n'awangula n'awona. Ekirala Yesu kati naye tugambe nti yanafuya abantu ne batakola okumala ennaku 3. Ye Yesu bwe yamala ennaku 40 emisana n'ekiro ng'asaba ng'asiba ate Erayija Musa naye yamala ku lusozi ennaku 40. Ennaku 3 okusaba n'okusiba emisana n'ekiro. Endwadde zandikulumbye ne zitakulumba okumala emyaka 4. I'd rather spend that. I'd rather spend 3 days in God's presence than staying 40 years in poverty, over 40 years in sickness and disease and failure. Abalokole ffe bwe tutyo tuwangula bwe tutyo. Abasamize bagenda ne beewaayo ne bagenda mu nsozi eyo ne bamalayo ennaku eziwera
nabo ensi tejja vaayo naye bagamba nti nabo banafuye. N'olwekyo it is a strategy, it is a principle gye tulina okukola eri mu byawandiikibwa.